الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى إلى أجل مسمى والصلاة والسلام على خير خلقه محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala, era tusabe ebyengera n'emirembe okubanga bidde eri omubaka Muhammadin n'abo bonna abanaakwata obuufu obwo bwe yaleka era ne beegasa nabwo okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwe banaamusinkana, buli omu okubeera nga afuna empeera ye. Baganda bange, Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza okubeera nti tubajjukiza, twejjukanya ffenna, kubanga okujjukiza kugasa abaki? Abakkiriza, era ne kuzza emitima gyabwe obujja. Musomo gwaffe gwe twatuuma erinnya lye mutajjukira, barakallahu fikum, twatunuulira kye bayita omuntu oba obubumbwa bw'omuntu. Omuntu obubumbwa bwe twalaba nti buva mu bintu bibiri. Twagamba nti maddatu turabiya al ardiya wa maddatu ruhiya samawiya. Ne tugamba ebintu ebyo ebibiri bainahuma siraa, birina okusika omuguwa wakati waabyo, nga buli kimu kisika kizza ku saidi yaakyo. Allah gwasaasidde saidi eno ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ruhiya samawiya newangula, omulaba nga yalongooka, nga yakyuka, ne bagamba nti omusiraamu oyo yasiramuka ebyaddala, ng'era omulabira ku bikolwa bye, enneeyisa ye, enjogera ye n'empangaala ye. Kati ate eri saidi endala gwewangudde, saidi ey'obubumbu obw'ettaka, fayattabi'una shahawaati, nebeera nga okwagala n'emiteeko gyako egy'enjawulo nga gimuwangudde, omusiŋŋaana nga aweddemu ensa, nga aweddemu ekitiibwa olw'okgoberera ebintu ebyo ebya shahawaati. Kakati ebintu ebyo ebibiri, obubumbwa bw'omuntu, asulu ye ey'ettaka, buli kimu kyetaaga okukiriisa n'ebyo ebikigwana. Oteekeddwa okuliisa omubiri gwo, n'otabeeraawo ng'abaali basazeewo okusiiba nga tebasiibulukuka. Omubiri gwo oteekeddwa okuguliisa, naye ekyo ekigugasa, si kugufuula nti ojja kulya buli. Baganda bagamba omukkuta omugayaalo. Abamu ku batunuulizi ab'ensonga bagamba omuntu bwakkuta ennyo, okulowooza kwennyini kukendeera. Era bw'obeera nga omubiri gw'ofunye
ng'omubiri ogwo guzerwa ihtimaamu olw'okuba nti ebyokulya byagala nnyo n'obifaako ennyo n'obbiwa obudde okusinga eddiini, ogenda okusiŋŋaana omuntu oyo nga agejja walillahi alhamdu, naye nga waliwo ebikendeera ng'okulowooza n'ebifaanana. Kati bakkubiriza omubiri oguwa ekyo ekigenda okukola ki? Okugugasa. Era kyova olaba abamu bwe bajja enjogera egamba nti nahnu qawmun la nakula hatta najua wa idha akalna la nashba. Tuli kibiina enjala emala tuluma okola kutya? Okulya. Ate bwe tulya tetulya kukkuta n'obeera nga tokyalina nawe ossiza. Kyovola waliwo irshadi oba enkubiriza omuntu atuula atya ng'alya. Almuhimu nti omubiri olina okuguwa ekyo ekigugwanira. Ate omwoyo nagwo olina okubeera nga ogunoonyeza taghriya oba ekyokulya ekyo ekikola kitya? Ekigugwanira. Kubanga obubumbwa bw'omuddu Allah yamubumba nga ayagala kibayita okusinza. Kyova olaba bw'atafuna irshad wa tawjihi, kulungamizibwa ku kikyalina kusinza, omusiŋŋaana ali ku muntu, kubanga obubumbwa bulina okukola kutya? Ye fitira. Aba alina kusinza bitali ki? Bitali muntu. Kati wano mu darusu omubiri gwo buli wojja oba oyambako okubeera nti madde eri ey'okubiri ogiriisa n'okugimanyisa butya bw'ogenda okuwangaala. Olwaleero tugenda kutunuulira ebintu bibiri. Ekisooka kye bayita huquuqu al-insaan. Huquuqu al-insaan. Ekyokubiri haqiiqatu, obwennyini obwa fawaariq obw'enjawulo bayina arrajuli walmar'a, wakati w'omwami n'omuki? N'omukyala. Ekisooka nti omuddu ayina huquuqu, era bano abatunuulizi bano abatali basiraamu balaba nga waliwo obwetaavu. Kyovula baggulawo ebitongole ebyenjawulo nga bw'olaba United Nations, Human Rights n'ebirala. Lwaki? Lwa kusobola kuuma zino huquuqu. Naye enjawulo eriwo nti ezaabwe olw'okubeera nti z'abantu buli kaseera babeera bazizza obuki? Obujja bakolamu ennongoosereza. Naye ezaffe ez'obusiraamu olw'okuba nti nannyini kuziteekawo amanyi bulungi omuntu, zo ziri thabiti, zo ziri thabiti, tezikyukakyuka. Kati omuddu oteekeddwa okubeera ng'okola otya? Ng'ozimanya ng'era ozitegeera. Haqqu esooka haqqu al-insaniya wal karama. Haqqu ey'okubeera, zino ziri huquuqu al-mushtaraka, ebivunaanwa nga bigatta wakati w'omwami n'omuki? N'omukyala. Omuntu ayina kye bayita haqqu al-insaniya wal karama. Ayina haqqu eyaki? Ey'okubeera nti muntu, nti ateekeddwa okubeera nga aweebwa ekitiibwa ekimujyamu ng'omuki? Ng'omuntu. Tewaliiwo njawulo nga bw'olaba abantu bwe baali bateekateeka bali nga waliwo abantu oba abaana mu byana, looza lwe Luganda olutuufu. Omuntu balina haqqi y'emu ey'obuntu, nti mwenna muli baki? Muli bantu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, era mwenna musaanidde okubeera nti buli omu agulumiza omulala ngaki? Nga muganda we
oba ng'omuntu. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ekyo yakitukakasa n'atugamba nti walaqad karramna bani adam. Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yamusukkulumya ku birala byonna. Kati olina haqqu eyo. Bw'otaddira mwana muwala n'omulabanga ekyonziiro oba abaganda bwe bagamba omukuba kugamba omuyisanga ekisolo, oba omwana oyo abakyala abamu balina engeri gye bayisa abantu, abaana b'abantu mu mpisa etali ntuufu, olina okukimanya nti Allah subhanahu wa ta'ala akuvunaana okubeera nga omuntu oyo omuwa haqqi ye ey'obuntu n'okubeera nga omulabawo mu ndaba ekwatagana n'amateeka ag'obusiraamu. Haqqu ey'okubiri haqqu at-taklifu wal jaza, nti Allah subhanahu wa ta'ala fenna yatuteekako amateeka ag'eddiini, era fenna abakyala tuvunaanwa kyenkanyi ku mateeka ago agaki ag'eddiini, era fenna tufuna empeera. Omukyala avunaanyizibwa ku mateeka ag'obusiraamu. Bw'otaddaawo n'olowooza ng'abasajja abamu nti omukyala badde alina ibaada gy'alina okuyimirizaawo allati yajibu alaiha, nga Allah subhanahu wa ta'ala agimuteeka mu nsingo, gwe n'olaba ng'oli wa kitalo nnyo n'omugamba sooka ompeereza ebyange olyoke gw'ogenda okola ebibyo, nebeera nga yembeera yewaka nga gw'olaba oli wa kitalo, ibaada y'oli omukyala si ntuufu. Allah subhanahu wa ta'ala naye amukallafa, olina okubeera nga mu byoteeka mu bwongo okiteekamu nti naye alina okusinza, era alina okiteeka nga kyakumwanju. So si kumugamba sooka ompe kyayi, sooka ompe emmere. Mu mbeera waliwo okuba nti oluusi kijja kuba omukyala alina okubeera nga aweereza omwami, kisobola okujja mu mbeera ezimu, naye mu mbeera eyo okubeera nti gwe ekyo kimugamba ng'olaba omukyala laisat bishai, nga ye talina kya la tusaawe shay'a, kugamba ye si muntu, olaba nga ye wa wansi nnyo, ekyo si kituufu. Alina okufuna haqqu eyo eya okubeera nti amateeka agateeka mu nkola, era olina okimanya nti naye Allah subhanahu wa ta'ala alina okubeera nga amuwa empeera. Kakati ne wabaawo haqqul hayatu wattamalluku wal maisha at-tayyiba, nti jahiliya omukyala kanat la tarith, omukyala yali tasika. Falamma jaa al-islam, obusiraamu bwe bwajja ne bubeera nga bukaffafa embeera eyo allati kaana yaishu al-arab, omuwarabu gye yawangaaliramu mu biseera bya jahiliya, nti omukyala yabeeranga property, ng'omwami bw'abeera amusse la yuqtalu min ajliha, tattibwa lwakuba nti asse omuki asse omukyala. Era ng'omukyala tasika wabula asikirwa, oba ne mu Buganda wano kyaliwo okubeera nti omukyala bw'ojjanga gw'osikidde nnyinimu ne maama w'abaana okola otya omusikira. Yabeeranga property mu jahiliya. Obusiraamu ne bujja nga buzze kubeera nga burafa sha'nuha, embeera y'omukyala bugisitula. Yenna yagala embeera y'omukyala ogisussa oyo yamutonda we yagikomya, yayonoonye mu gitama, yayonoonye society. Kubanga edda mukyala teyalina haq. Ne wano ewammwe abasajja baaleetanga embeera, simanyi nsibuko yakyo naye nga wekirabikira, ng'omukyala talya nkoko n'ebifaanana. Musajja eka yalyaki? Yali enkoko. Badde manyi kyali mu Buganda, ne wammwe kyaliyo. Barakallahu fik. Ng'omusajja yalyaki? Yali enkoko, ng'abakyala tebalyaki? Tebalya nkoko. Baayinanga embeera ze baabayisangamu. Ng'omukyala era abamu yazaalibwanga olinga amulabanga kibonerezo, amulabanga kikolimo, era yalinga omukyala abamu nga babatta n'okubatta. Fajaa al-islam, kati omukyala olina okumanya wa gye wava, obusiraamu ne bujja okulaga hukuuku zo. Naye kyolina okumanya mukyala gwampuliriza,
nti zino hukuku eyakutonda yakola atya ye yaziteekateeka. Kati oyo yenna ajja okulaga nti omukyala n'ebifaanana kimanye nti alina kyakusuuza, si asinga okukumanya, wabula zze kubeera nga ayonoona society. Kati bino ebitongole bye mbagambye Human Rights System, United Nations n'ebirala bye neerabidde ne kooti gy'owulira, kooti y'ensi yonna balaga nti balwanira hukuku z'abantu, naye ng'ekituufu society bagyonoonye mu mbeera eyo. Yensonga lwaki olaba olwaleero mwezi hukuku nti waliwo ensi kati nga Filasitini, nga senga ensi yali tugeze nga nsi ya Busiraamu oba nsi ndala bandibadde bajja dde okugirwanyisa, naye olw'okuba nti oli mwana waboobwo, mwana wa mu nnyumba, amateeka tegamukwatako Isirayiri. Naye ng'ate bwe baali bateekateeka bakulaga nti balwanirira ddembe lyo. Tebalwanirira ddembe lyo, bali bantu abateekawo ebintu byabwe nga be basitafaada, be baganyulwa, nga togenda kuganyulwa mwezi embeera. Kakati waliwo abakyala bamu babannyonnyola omukyala bamugamba, naye tolaba nti Obusiraamu bulimu takhallufu, okubeera nti gw'osika n'ofuna kimu kyakubiri ku ky'omwami. Tolabanga awo Obusiraamu tebwenkanyankanya. Bw'oba tolowoozezza naawe olaba nga mutuufu, naye nga namba 1 olina okumanya nti ekyo yakiteekateeka ye yakutonda. Buli w'okikaafuwalira ofuluma mu Busiraamu, kati olina okusalawo nga tonnaba kuteekinga siteepu yonna, ng'ekikkakatako al-imaanu wal-i'tiqaadu bihi, okukikkiriza nti eyantonda Allah wange bw'obanga bwotyo bw'osazeewo ndi musiimu. Raditu billahi rabba wa bil islaami diina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan. Olina okubanga ekyo okkiriza. Kati womala okukkiriza ekintu ekyo, Allah akutegeeza nti iya'lami llahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Senga obeera mukhlisa lillah, kulwa Allah byonna ng'obisiima, Allah akutegeezezza nti ekyo bw'anaaki kulabamu yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum, nti wano ku duniya ayina ebintu byobadde denied, byotafunye, naye yu'tikum khayran, agenda bikuwaamu obulungi olw'ebyo bye yakola atya, bye yakuggyako. Kubanga aljannatu bilmuqabil, ejjana si ya bwereere. Owaayo nokola otya n'ofuna, owaayo nokola otya n'ofuna. Nti okola emirimu emirungi Allah n'akuwa ki? Ejjana yakukolerera. Kakati akugambye nti yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum fi dunya wa yaghfir lakum fil akhirah. Eyo aya eri amu nti n'omusajja emukwatako olina okubeera omugumiikiriza kweza embeera ezikuchallenginze, n'otafuluma fi dawabitu ash-shar'iyya, n'otafuluma amateeka ga buki ga Busiraamu. Bwe kiba nga kikuyiseeko, fasabaruta lillah alladhi amarak wa qala wa lirabbika fasbir, n'ogumiikiriza kulwa Allah, oyo yagamba nti kulwa Allah okola otya gumiikiriza, agambye yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Allah agenda kuwa obulungi okusinza obulungi obudda mu kifo kyekyo kye yakuggyako, oba kyolaba kyotaafuna, ate mwana wattu akusonyiwe, obeere ng'owangaala hayata tayyiba, obulamu obuki obulungi baada mautik. Kakati hakku endala omuntu gy'ayina, hakku tarubiya wa taallumi, hakku y'okubeera nti omuntu alerebwa. Obuvunaanyizibwa wano n'obw'okusomesa abaana, mwana wattu abantu bangi babulagajjalira nga Allah abawadde obuki obusobozi.
omwana wo olina okufaayo okumusomesa ekyo kyoteekeddwa omumuteekamu. haqqu min huquqihi, kivunaanwa ku bivunaanwa by'omwana gy'oli, abeere muwala oba muki oba mulenzi. naye abaakulembera baalabanga nti omwana omuwala mwana wattu ye ne bwaba takoze atya tasomye, tebalina kusoma, era ne bwanaasoma ajja kukola ki kufumbirwa, nga babirekaawo nga bibuyabuya. mwana tunojja omukwata nga mwana bwatyo si muteeketeeke, teyasoma, tebamusomesa. obusiraamu ebyo byonna bwabijjawo olw'okuba gwe tobimanyi. bwe bajja ne bakulimbalimba abawooza nti balwanirira haqqi zo, olowooza bali ku kituufu, naye nga baagala kukusuuza kyengera kyoyina ekyobuki ekyobusiraamu. kati omwana oba omuwala oba omulenzi bwabanga alina haqqu tarbiya wa taallumi, oteekeddwa eyo tarubiya etandikira ddala fi ikhtiyari ummihi, mu kulonda maama we. ani agenda okubeera maama w'omwana wange? wabula abasiraamu n'abantu abalala ebintu ebyo babibuusa amaaso ne beesiŋŋaana ng'eyamuyitako ng'abigula nga bagamba abaganda yabukeesa oba yafuuka maama waki w'abaana mudda neyejjusa. nawe omukyala ku mbeera nga bwetambula olina haqqu ey'okubeera ng'osiima omwami gw'olaba mwana wattu ng'ojja mumufunamu ebibala. olina haqqi ey'okusiima omwami gw'olaba nti yakoze atya yagwanidde. si kukwata bukwasi n'oteekayo ng'omuwala takoze atya tasiimye. fe tulinayo ewaffe eyo omu ku baganda baffe bamufumbiza ku myaka egy'omuntu atusokola ki okufumbirwa, naye omusajja yabagamba kikoze eki simusiimye. olwayo yakafumba emyaka 33 oba 34 bwe mbaseerabidde, omu ku baganda baffe, naye n'essaawa zinakulaga omusajja tamwagala, era awaka tebafunye mu baana. ono abalwanira ono abalwanira, omusajja tamulaba mubali, omusajja yeyeeguya. abantu ba famire bwe batuukira okugamba omusajja nti lwaki towasa, ng'oli gwe mwogerako sisita wammwe kiba kyagenda wala. kitegeeza mulabanga ebyokusaaga, naye ng'obulamu bw'abazzukulu n'obw'omukyala gw'otaddeyo n'obw'omwami nga bonna obwonoonye, olw'okubeera omukyala has been denied haqqu y'okusiima omuki omulenzi. obusiraamu bwajja ekyo bwakigaana, kubanga togenda funa mirembe olw'okuba omuntu gw'ogenze naye si gwe wasiima. wakadhalika ala rijal, emigaso gy'omukyala gino egisooka giggwa mangu. kati woba tewamusiima bye bitandika okukomawo ng'olaba n'okusiima ali tokoze otya, fatuqassiru fi haqqiha thumma tus'aluun, n'omulyaza amanya mu huquuqu ze, oluvannyuma Allah n'akuvunaana ku mukyalo oyo. kati obusiraamu bwateekawo okusiimagana wakati w'abameka, eyo haqqu eri mushtaraka baina arrajuli walmar'a, wakati w'omwami n'omuki n'omukyala. haqqu endala omuntu gy'ayina ng'era naye eri mushtaraka y'abantu bameka? babiri. haqqu lmudafaa wal'irdi walmaali waddiini. almudafaa, okulwanirira ekitiibwa ky'omuntu
n'emmaali ye n'eddiini ye. Haqqu ya mukyala na mwami. Abasiraamu temuli banjawulo nga bulaba abamu abannabyabufuzi abalaba nti ye omuntu omwo ensi yonna efa neggwaawo, naye omuntu omu nakola atya? Ye nasigala. Olaba ekiri wa mulirwanwa waffe omukadde nti abanene ababiri bassa abantu mu nsi eyo eya Sudaani okukola ki? Okubamalawo. Naye nga buli omu ayina haqqul hayat, ayina haqqu y'obulamu. Bw'otagamba nti gwe oli wa bbeeyi nnyo ono yaba afa gw'okola otya? Gw'osigale. Nedda, gw'olina okutahammala masuliya gw'okufa. Togamba nti gwe ssebo oli wa bbeeyi kwaliwa ku mulala ye afe gw'osigale. Nedda, wa bbeeyi oyo mu maaso ga Allah mwenkana ku haqqu y'okubeera nga mwenna mupozeesinga obulamu. Era buli anajja mu maaso ga Allah ng'alina omusaayi gw'omuntu. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman, yenna anaamusinkana mu eyo embeera fa anna lahu jahannama, Allah subhanahu wa ta'ala agenda muteeka kumwokya omuliro. Kakati omukyala ayina haqqu tasarruf fi maaliha, era ayina haqqi y'okubeera nti emaali ye agikozesa ye kennyini nga yeenyigiramu mukozesa emaali ye. Abasajja abamu baagala olusajja okuluteeka ku bintu byonna, agambe guli mukyala wange, abeere nga atekinga over yaba atasarrafa fi maaliki, mu maali yo. Bwe mubeera nga mukanyiza fabiha wa ni'ma, naye bwebeera nga mu maali ya mukyala yajibu alaika an ta'lam, kikkakatako okumanya gwe musajja gwe nti omukyala laha haqqun fi tasarruf, ayina haqqi y'okubeera nga sente ze azikozesanga bw'alaba bwe kigwanidde. Okujjako gwe osobola mugamba nti awo ogenda ziteeka wakyamu, ndabanga ekitagwana, naye avunaanyizibwa okubeera nga spendinga sente ze nga bw'alaba ng'omukyala. Nabwe ekiti omwami, ky'omwami tekyetaaga kwogera kubanga be babeera nazo sente. Bakozi kati anaagenda atyo zipakasa nga kimanyikiddwa yapakasa, anaagenda atyo zipakasa n'omugamba nti ate ssebo si gwe olina ozisipendinga. Leeta wano, waliwo abasajja abamu abali ewaffe nga ye omusajja bw'aleeta wa mukyala, naye ekiseera kyatuukanga embeera egayegaye wakati w'omwami n'omukyala ne yejjusa nga talina buyinza ku kiyitibwa ki, nsimbi ng'ajja tiyagikontrolinga. Olina ettegeera ng'omusajja ebimu n'omanya, kuba abakyala oluusi bamanya nnyo ofiisi yaabwe ey'abaana eyaki, ate nammwe mulina okumanya ofiisi yammwe. Buli omu n'atayingira mu ofiisi yaki ya mulala. Omuntu alina kye bayita haqqu sila warrahim, haqqu yaki y'okuyunga oluganda wakati w'omwami n'omukyala, bavunaanibwa kyenkanyi. Kati haqqu sila, omusajja ng'omukyala bamwagala balina kusaba musajja, naye omusajja nga tonnabaggaana mukyalo, olina naawe okimanya nti omukyalo ono alina haqqu y'okuyunga oluganda. Bw'obanga oli wa kumugaana, obeerenga ensonga gye weesigamyeko fi man'iha, mukola kutya, mu kumugaana wifuqan dawabitu shar'iyya, ng'ekwatagana n'amateeka agaki ag'obusiraamu. Wabula si mundabayo n'olaga nga bw'oli omusajja n'omugamba nkugambye tojja kuva waka, bw'ogenda ogendera ddala, lowoozaamu. Era awo inshallah tujja kulaba mu kugondera omwami Allah ategeeza ki, mu kugondera abakadde Allah ategeeza ki, kubanga era abantu mu ezo embeera ebbiri mwana wattu basukka ekkomo.
mukadde n'akwata emaali y'omwana yonna agamba anta wa abika iman anta wa maaluka kakati oyina okubeera nti omuntu ebintu ebyo obitegeera byetagisa okumanya. Ekirala haqqul irth, haqqi y'okusika. Nakikonyeko mu ntandikwa nti fil jahiliya qabla al islam, wano mu Uganda ne mu nsi obusiraamu tebunaba kujja, omukyala teyayinanga haqqi ya kusika. Naye kikakatako okumanya nti haqqi y'okusika maddatun mushtaraka bayna arrajuli wal mar'a, haqqu ebuna wakati w'omwami n'omukyala. Kakati era omuntu ateekeddwa okumanya kye bayita haqiqatu fawariq bayna arrajuli wal mar'a, obwennyini bw'enjawulo eno wakati w'omwami n'omukyala. Kubanga bano bo abajja abatutegeerera bakulaga nti wateekeddwa okubawo equality, wateekeddwa okubawo omwenkanonkano. Ekyo kye kifuula omuntu nga kimukakatako okumanya obwennyini obwaleeta enjawulo zino, okuba nti ebintu ebimu birimu enjawulo. Omukyala afuna kimu kyakubiri ku mwami. Enjawulo ezo ekizireeta mu bufunze, imma okubeera nga enjawulo eyo ekigireese khilqa aljibiliya, nga obutonde bw'omuntu, obubumbwa bwe nga kyekireese enjawulo wakati w'omwami n'omukyala. For example, omukyala asuulumba, omwami takola atya? Tasuulumba. Kitegeeza omwami la yatawakafu fil ibada, ye tayinaayo holiday mukola kutya? Mu kusinza. Kyokka ate omukyala alina holiday mukola kutya? Mu kusinza. Kati aleeta equality, aleeta omwenkanonkano, aba yeerabidde haqiqa eno nti Allah subhanahu wa ta'ala agikola nga butonde. Okwawula wakati w'abakyala n'abaami butonde. Allah bw'atyo bwe yatonda. Era yennyini gwe tukkiriza yagamba nti walaysa dhakaru kal untha, omukyala n'omwami sibe baki? Sibe bamu. Gwegala otambuza amaka go mwannyinaze nawe musajja gwe nga mwagala equality, omwenkanonkano tegusobola kubeerawo, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yabatonda yabaawula. Kati ekireeta enjawulo, imma an takuna khilqatu jibiliya au an takuna hukuman ashar'iyya. Eteekeddwa okubeera nti mateeka ag'obusiraamu gegaleese enjawulo, era nga nannyini kubatonda yateeseteese enjawulo eyo, obanga butonde bwe buleese enjawulo nga ye yina okubeerawo yampaka. Ekyokulabirako, omusajja tafuna lubuto naye omwami akola ki? Naye omukyala akola ki? Afuna olubuto era n'azaala. Omwami tafuna lubuto. Kakati man yu'aridu hadha, alwanyisa ekyo aba alina naqsu, alina obukendeevu mu bwongo, kubanga buno butonde. Tugambye eteekeddwa kubeera imma khilqat jibiliya, nga butonde bubumbwa bwa muntu, bwa mukyalo ba mwami, au hukuma wa shar'an, obanga kulamula mu mateeka mu nnamule ey'obusiraamu. Ekireeta enjawulo ekirala wakati w'omwami, ekisookera ddala kyoteekeddwa era okumanya, mu byolina okumanya,
nti enjawulo eno bainahuma, enjawulo wakati wababiri bano, la taani infiradu ahdihima duna al akhar, tetegeeza buli omu kweyawulira kintu nga omulala takiina. For example, falidhakaru mithilu hadhil unthayaini, waliwo enjawulo wano mu kulamula kwa shariya, naye enjawulo eno ezze teyeyawulidde mwami yekka oba mukyala, wabula waliwo kye bayita ikhtisaasu wal mufaadala, okweyawulira n'okusukkulumya. Abantu bonna bakyegattako, naye omwami n'abeera nga ye Allah akoze atya, amusitudde kuki, ku mukyala. Bombi bafuna. Aha, naye omwami asukkulumyeko busukkulumi kuki, ku mukyala. Kumulala omu ku babiri. Jazakallahu khaira. Sheikh nga bwagambye nti bombi balina okukola kutya, okufuna, naye bw'omu maka omwo obwenkanya nga bukola butya. Naye nannyini kuteekateeka mateeka yalabanga obwenkanya buli mu kusukkulumya mwami ku muki, ku mukyala, kubanga galiba yatahammalu mas'uliya ma hiya akbar, ye yetikka obuvunanyizibwa obunene okusinga kuki, omwami yetikka obuvunanyizibwa obunene okusinga ku muki, ku mukyala. Kati oli bwajja n'agamba omwenkanonkano aba ayina ebintu byerabidde, era kyova olaba amateeka gaabwe buli kaseera bakola amendments. Omanyi lwaki? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tawalla al-hukuma, amateeka yakola ati, yalamula n'amala. Kati bano abajja okulamulanga abantu olw'okuba nti bantu nga bwe twali tulaba ebimu ku bitendo byabwe banafu, balamula okulamula nga tekutuukiridde, wagenda oyitawo ebbanga nga balaba waliwo bakola ensobi nga nnene, era bajja kukola taadilaati ila qiyami saa. Amateeka gaabwe ago bajja kubeera nga buli kaseera bakola ki, bagaza obujja. Ensonga endala eraga obwennyini obw'enjawulo w'abantu ababiri, Obusiraamu bugamba nti la yajuzu i'tiraduha wa taghyiriha, tetokkirizibwa kukyusa. Era waliwo abantu b'osiŋŋaana, simanyi bwe nsobola kwogera kigambo nga kikwatagana nabo, naye ng'omwami ali mu kubaako byali afuuka omukyala. Really? Waleesa dhakaru kal untha. Kati osobola omulaba nga muntu mutegeevu, alina byakozesa afuuka omuki, omukyala. Gwoba nga oli mulamu olina kumulaba oyo n'omanya nti oyo mulalu. Waleesa dhakaru kal untha. Omukyala n'omwami si be bamu. Allah yakola atya? Yabaawula. Lwaki gwe oyagala okufuuka ekyo naye ng'osobola okukifuuka? Kakati bagamba yenna abeera ne i'tiraadu oba okukontana n'embeera ezo ayina ekizibu ku buki, ku bwongo. Tasobola kubeera nga mulamu wa bwongo kubanga it is not applicable. Tekisoboka musajja gwa mpuliriza n'okeera enkya n'ofuuka ajati obutonde. Sheikh agambye kiyinza okuba kiri wala, naye ekiri okumpi ennyo ffenna kye tumanyi ye muvubuka okugamba nti njagala kukola kutya.
njagala omukazi ampasa la hawla wala quwata illa billah. Nze mulage omukwano, omukyala owulidde nti omwami agamba njagala omukyala akola ti, omukyala agenda okundabirira ng'alina sente yazimba, nze nkole ki? Maaso eyo temusobola kuwangaala, kubanga mulina muwaswafaati ez'enjawulo, nti omwami ne bwe bunaagenda butya Allah yamuteekamu ekirungo ekyokubeera nti ye asajjala atayagala okubeerawa. Kaakati ate n'omukazi alaba nga yafuuse musajja yakulabirira, ate naawe oyagala okugjayo muki? Obusajja bwo. Era akugamba nti atalina ssente tasajjalaata. Kwata akaveera kwa musiraamu. Musiraamu wano wakulemye. Kakati olina okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yabatonda mu ababiri, ye yabaawula mu mbeera. Annaha min ash-shari'a ar-rabbaniyya al-mabniyyatun ala mura'ati al-fawariq al-khilqiyya wal maqasid ash-shar'iyya. Olina okumanya nti enjawulo wakati w'omwami n'omukyala, mwana wattu busiraamu bwe bulamula, era ng'eyatutonda ffe ababiri, nze n'omukyala, embeera ye yakola atya? Yagiteekawo. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Allah yatonda mu kumala okututeekateeka n'atukolera choice. Ono munyankole, ono muganda, ono musajja, ono mukazi. Ma kana lahumul khiyara. Ono mwanvu, ono mumpi. Njagala ombuulire musiraamu gwampuliriza nti gwe wasaba Allah oba wa participatinga oba yakwebuuzaako kufuula omumpi, oba gwe omuwanvu wakola choice okubeera omuwanvu, olyoka okkakkanye abo boolaba nga bampi. Wa rabbuka yakhluqu ma yashaa'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Tewaliwo yakola choice kubeera ekyo kyakola atya? Kyali, wabula kusalawo kwa Allah. Abamu nno muffe twagenda okutegeera ng'oli musiraamu. Ma kana lahumul khiyara, it wasn't my choice. Allah yasalawo. Kakati bano abalwanyisa hukuku zino ez'obusiraamu, mwana wattu basiŋŋaana ebizibu bingi. Olwaleero waliwo omwana ali mu bazungu eyo tusoma naye, Musumaali, naye yatugamba abantu kubanga bwe bamala okuwangula gundi Spain, Andalus, bwe bamala okugisuula, barakallahu fik, bakhattata, bateekateeka amateeka, ng'amateeka ago bagateeseteese olw'okulwanyisa obusiraamu obutadda ngulu. Kati mu byo bateekateeka amateeka naye ng'ate ganyigiriza n'okwawukana ku bubumbwa bwaki obw'omuntu. Kati Omusumaali yatugambye nti abantu bangi mwezi ensi z'abazungu baddusa amakanisa nga gabeera empute. Oza kituufu? Kubanga abateekateeka amateeka tegakwatagana na bubumbwa bwaki bwa muntu. Era amakanisa mangi abasiraamu nga bali mugafuulamu mizikiti. Eyo haqiika, naye nga kyekigireese kwagala ku arada oba kwawukana ku bubumbwa n'amateeka ago eyakutonda ge yateekateeka nga gakwatagana naawe.
jazakallahu khair. Eddoboozi lituuka. Eddoboozi terituuse. Sheikh agambye nti abantu balabise bubi olw'okugezaako okulwanyisa obuki obubumbwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yakola atya bwe yabawa, nti era abantu balwadde ensusu lwa kubeera bataata lususu ne bamaama luki. Nawulira bakozesa musitwala heyo ng'omusiraamu yayita omukyala nti maama lususu, naye nga kyategeeza kukwata muki mu kizigo. Abantu bafunyeemu obuvuno bwaki obw'enjawulo nga balwanyisa obubumbwa obwo, kubanga ekyo twakiraba nti omuntu olina okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yakwata qabdatan, yakwata ettaka nga lyanjawulo ne kubeera nga okukyukakyuka kwa alwan wataghayyul akhlaq, okukyuka kwa kala n'okukyukakyuka kw'empisa z'abantu. Raji' ila hadha al-aslu, biddayo ku kikola ekyo omuntu kiyakola atya, kiyatondebwamu nti ettaka lyali lya kala zaki zanjawulo. Kakati buli akirwanyisa asiŋŋaana n'atakikkiriza n'ayagala okubeera ekirala aba yeerabidde asulu. Ekyokubiri asiŋŋaanamu afaati ez'enjawulo. Waliwo gwe nalaba nga bamutadde mu kavidiyo nga bali munyiga magundi, nga bali munyiga butuuliro, kubanga yagenda ewaffako. Yagenda ewaki ewaffako. Waffako mwawulirayo. Kakati akole obuki obutuuliro ayawukane ku bubumbwa. Mwana wattu n'atana nga bali mu munyiga bamugjamu, yenna yavunda masira. Lwaki? Kubanga nti tuarid alkhilqa, alwanyisa obubumbwa. Bino tuteekeddwa buteekwa bikkiriza. Tuteekeddwa buteekwa kukola kutya? Kubikkiriza na kubimanya nti eyateekawo eno enjawulo kati waffe si ffe abantu. Allah subhanahu wa ta'ala yakola atya? Ye yagiteekawo. Naye byoyagala okugoberera mwana wattu bakufaanana bantu nga ggwe be baagala oteekawo ki enjawulo. Eyo enjawulo bwetyo tesobola kubeerawo kuwangaala. Olwaleero boonoonya amaka mu Bungereza awo nti omukyala bamutwala nga wa valiyu nnyo okusinga omwami. Era abaganda baffe abazungu oba abafuuka baki abazungu tebakyayagala kuwasa baana bawala batwala Bungereza, kubanga Omungereza wamu n'obuvunaanyizibwa bw'olina omukyala akuwamba n'ebyobugagga n'akola ki n'abitwala. Era abamu bayingira mu contract ey'obufumbo nga ye kyayagala agala kweddiza by'olina, kubanga bo bawuliriza mukyala. Mu mbeera ey'okunafuya n'okufootoola qimatu rajul, value y'omuki y'omusajja. Kyova olaba ensi mweyo embeera tesobola kubeera ng'etereera. Ne bwe munaakola nnyo, ne bwe munaakola ki, ate ffe abasiraamu kitukakatako nga tetunnaba kuteekinga step ndala yonna okumanya asulu ne sababu ey'embeera gye tukola tutya, gye tuwangaaliramu. Bw'oba olabye ng'omuntu alina ekirungi ekisukkulumye ku mukyala
alina ekirungi ekisukkulumye ku mulala. Bakubiriza ekintu kimu nti wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'din lirijali nasibu mimma iktasabu walinnisa'i nasibu mimma iktasabu. Tobeeranga onoolookeera ku ekyo kyolaba Allah kyasukkulumizza ne munno nga gwe tewakifuna. Allah subhanahu wa ta'ala lahu hikmatun baligha, ayina hikima lwaki yakiteekateeka atya bw'atyo. Walladhi yajibu alayki, ekikkakatako okubeera nga okimanya okola al imaanu wal i'tiqaadu, okumanya n'okukkiriza nti ekyo kyekirimu amaslaha allati ta'udu ilayka, kyekirimu obulungi obudda gyokola otya gyoli. Ate nno ne bw'otakkirize ng'oli musajja oyagala kwefuula mukyala, ogenda kumenyekera bwereere. Kiba ng'omukyala bw'otakkiriza Allah nga bwe yakutonda, you will never be a man. Togenda kufuuka muki? Wallahi. Kati lwaki weemenye otuuke n'okukafuwala obeere ng'ova mu busiraamu nga kyekyebbeeyi ky'oyina Allah kyakuwadde? So bannyinaffe muteekinga nnyo steps, tutera nnyo kiraba omukyala n'omugamba nga ye alaba birala, ng'era alaba omulyaza amaanya, ng'era alaba abamu batuuka okulaba ng'obusiraamu tebwalamula bulungi. Fatakfur, nakola atya? Nakafuwala. Kkiriza Allah kyeyakuwa, kkiriza Allah embeera gye yakuteekateekamu. Wadde ofaanana nga bw'ofaanana naye anta fi ahsan maadha taqwim. Allah subhanahu wa ta'ala yakusukkulumya ku bitonde ebirala. Ekyobufumbo nti abasajja bano abazungu naffe olwalira abasiraamu, bw'oba oteekateeka mulayika, omuteekateeka ng'omusajja agenda okupambana ki? Ensi. Era omusiraamu ne kamala kamutanda n'aleeta empale mu maaso g'okusaba mulayika nga yakamala siniya 4 siniya 6, olabira ddala ng'omwana obulamu bwe bugenda kufaafaagana, kamaliriza okusoma yunivasite afune n'omulimu omuwasi. Muteekateeka abasajja kyobulaba amaka tegasobola kubeeramu mirembe. N'abasajja betulabanga abafaayo abuulirira omwana n'amulaga nti abasajja bazibu, n'ateekateeka musajja, abasajja ababiri ne bafumbirigana. Omukazi n'abeera mu maka ng'alina panado, n'omusajja n'abeera mu maka ng'alina panado, kyokka ng'ate bafumbo. Obuze mwena mubuze, baba wamma obuze, tonnaba kubula. Panado omumanyi? Panado omumanyi nti omwami abeera mu bufumbo ng'alina peyinikiira, nga n'omukyala alina ki? Kyokka ng'ate bafumbo. Ne weebuuza nti gw'alina eddagala ate kikwagaza peyinikiira agenda okucreatinga toxins in your body, kyekyaki? Oba kati ntegeerekese? Naam? Lumu Seeka ajja n'asoma khutuba yuqaalu Sheikh Sudaisi, nayogera lahaja eri ewaffe Bukhairiya eqasimu, nti yali ayogera hadithi agamba nti sekalu bw'otuuse ffenna ne tubula, obadde otegeeza ki? N'agamba nti abategedde be mbadde ntegeeza.
nagamba nti abategedde bembadde nkolaki bembadde ntegeeza abatategedde tebibakwatako. Peinikira temumumanyi mwe basiraamu mmwe. Olaba ono omwana wuno yanga ebintu abitegedde. Naye ng'ebyo byonna kibireeta nti abantu aktharuhum abasinga mu bo yuariduuna khilqat jibiliya balwanyisa obubumbwa. Kyengenda okuddiŋŋana mu musomo guno era kyendigumaliiriza nagwo kubanga gukwatagana ku famire nja kuba nziriŋŋana ekigambo ekigamba nti walaisa dhakaru kal untha, omukyala tafaanagana muki musajja. Yensonga lwaki omukyala oyo yasaba Allah amuwa omwana omuki omulenzi, Allah n'amuwa muwala, naye n'akyogera n'agamba, naye nakkiriza Allah kyamugeredde, yakkiriza Allah kyamugeredde, namugamba nakusabye mulenzi ompadde muki muwala. Wa inni sammaituha Maryam, okuva n'olwayo mutumye Maryam, ekitegeeza al-abida. Awo tujjawo sababu tasmiya. Wa inni u'idhuha bika, era mukingiriza muggwe, wa dhurriyataha, n'olulyo olugenda omuvaamu mina shaitaani rajim. Edduwa eyo ye yatulaga ebibala ebya Nabbi Isa sallallahu alayhi salam. Bitegerekese ebyo baganda bange. Barakallahu fikum. Sheikh kajje abirenga akhatimisa n'ebibuuzo ebimu. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.